I would strongly request this Honorable Court that he's given a short time and compelled to abide by who have been on remand and who have also equally lost loved ones while in cells. So this court should compel him to carry out the amendments so that this Honorable Court hears the matter for justice to prevail. That's my humble prayer, Your Honor. Reorganize yourselves on your end by Sanjay Ekal. Do you have any objection? No. His condolences to his family and friends, including his legal counsel and the entire nation. Upon his death, hereby predict, and as the prosecution has revealed, they have to reappraise their evidence and reorganize the case and amend the indictment accordingly. They have requested for time to do that, and I will give them the time, bearing in mind the fact that there are other accused persons who have been in remand since then, and that has been observed by counsel for A4. I will give him, or I give prosecution, a short period of time of 2 weeks. 2 weeks, which from today, 2 weeks goes up to the 1st of April. So Mr. Wilibonka, you're directed to file your amended indictment and any other disclosures that you may not have filed, including the index 25, not later than the 1st of April 2025. The matter shall then come up for pre-trial conferencing, that's marking of the exhibits of the trial hearing, reading the charges. On 2 days, I'm giving this matter 2 days because we have to conclude it. On the 7th and the 8th, 7 and 8 of April 2025 at 9:30 a.m. Then for A5 is extended till the 7th, and the rest of the accused persons are further remanded till then. Oluvannyuma lw'okwogerezeganya oba n'okutuuka ku nsikiziganya wakati w'abalooya ab'enjuyi zombi, kkooti egamba nti kyannaku nnyo era batuusa okusaasira kwabwe eri abo ab'enganda abantu Ssekinomu wamu n'eggwanga lyonna n'ab'emikwano olw'okuba
kusalibwako Honorable Sseggirinya n'ekirala ludda oluwaabi obudde okwekyereza wamu n'okukola ennongoosereza mu eyo empaabi gye baleeta nga kiba kibakakatako okuggyako oli atakyali-naffe mu mpaabi gye bawaaba mu kkooti eno. Ekirala kkooti egamba nti ng'oggyeko ebyo era etunuulira abo abakyali ku rimanda n'okuba nti omusango guno gulina okuwulirwa n'olwekyo ab'oludda oluwaabi bawadde wiikisi 2 zokka okukola ennongoosereza mu mpaabi wamu n'okugabana ebyo bye bagenda okusinziirako mu kufunaana abawawaabirwa kye tuyita disclosures nga baweerebbwa obutasukka nga 1 omwezi ogwokuna omwaka guno. Ekirala nti olutuulo eri abo abavunaanibwa lujja kubeerawo nga 7 nenga 8 omwezi ogwokuna 2025 ku ssaawa 3:30 ez'okumakya era nti okweyimirirwa kw'oyo omuwawaabirwa owokutaano kwongezebwayo paka nga 7 ng'abalala baddizibwayo kwa rimanda paka nga 7 omwezi ogwokuna omwaka guno ssaawa 3:30. Asigalawo mwami Mugera kubanga ye yateekayo obusanvu. The last time we appeared before this court, the matter was adjourned to today for further hearing of the state. They have never been financed or instructed by the Honorable Sseggirinya. I want to see if they want to continue even in his death to claim that the accused persons, the Serwadamites and others, are the ones who are going to be witnesses against the dead person. Because if they are to provide any evidence in this matter, in the style of the disclosures that were made, because now look here, if you amend the indictment, it means you are going to amend. Are you going to amend the evidence? Because we looked at the statements which they brought in disclosures, even the witnesses, purported witnesses, were mentioning 2 names. So now we are going to amend the indictment. Does the state have the chance of amending the evidence? That, I think that will not be possible. And that shows that we do not think they have a good case. It is dead. It was dead on arrival. It is dead now. And the case will be dead even tomorrow. Twali wakwongera kuwuliriza musango guno. Era twayitibwa mu kkooti ennaku z'omwezi 17. We lutuukidde nga munnaffe the Honorable Muhammad Sseggirinya ng'atufuddeko ekitegeeza nti tetukyasobola genda mu maaso na musango ku mugenzi. Kitusanyudde kkooti era tugyebazizza kuba buli tubadde tugenda okutandika mulamuzi ono tumwebaze abadde asooka tuwa ssaala ng'asabira omulwadde era tukakasa essaala ezo yagenze nazo era awumule mirembe. Kkooti esaasidde eggwanga nesaasira n'abantu ba Kawempe North olw'okufiirwako omubaka. Naye erina okugenda maaso n'omusango guno era eragidde omuwaabi wa gavumenti nti bino byabadde atubuuza empapula eziraga nti oli yafa death certificate nti ebiina makulu. Kuba tugibuulidde nti toyinza kusaba death certificate nga mwagenze maaso mwe bennyini aba state organizing okulonda ekitegeeza mukimanyi Honorable Sseggirinya mufu. Kkooti nekkiriziganya naffe nekola kye bayita taking a judicial notice era nekakasa nti Honorable Muhammad Sseggirinya takyali omu kwabo abavunaanibwa. Naye mu ngeri eyo gavumenti oba omuwaabi wa gavumenti erina okugenda n'atereeza mu mpaaba ye ng'aggyeeko omugenzi basalewo oba basigaza omusango ku balala oba nedda. Naye nga bwe twabagamba kirabika omusango gugenda kufa nagwo kubanga gwali mufu nga baguleeta ne wano tulaba mufu kubanga bw'oba ogambye nti nno Honorable Sseggirinya aggyibwe ku musango guno naye ng'olaba ensonga za Honorable Sseggirinya ne Honorable Allan Ssewanyana zaalinga z'abalongo nti baatula wamu ne bateesa wamu okubaako bye bakola nga babikolera wamu. Kati bw'oggyako Honorable Sseggirinya kiba kizibu okusigaza awamu
ng'ate omutaliimu. Gavumenti bagigamba dda omwabi wa gavumenti aleete obujulizi bwagenda okukola ki kwesigamako. Obujulizi bwokka bwe yaleeta okwesigamako bwabo bwe bagamba nti bavunaanibwa nabo abaddire mu kaguli olwaleero, naye nga n'obujulizi obwo nabo bwalimu ebyo nti abana abantu babiri newankubadde babwegaana obujulizi abajulizi boogerako, naye era bw'otunula ebigambo kitegeeza nti nabo bagenda bakola amendment ennongoosereza mu bujulizi bwe baali bawadde. Tetulina bwe tukiraba mu mateeka, so tukakasa kyandibadde kyamakulu era kyamazima obutabonyabonya basigadde nga abavunaanibwa nga bwe babonyabonya Ssegirinya paka emisango muwerekera mu ntaana. Bandibadde emisango gino egifaanana bwe giti bagijjawo, kubanga tulaba bwe gikunaalaba olunaku lulala nga gikyayimiridde omu afudde amunna asigaddewo. So tukubiriza gavumenti oba omuwabi wa gavumenti nti baswaleko ku kino, bamuleke Honorable Ssegirinya awumule mirembe, kuba erinnya toyinza dijja mu kooti eno ng'okyaleseemu Honorable Allan Ssewanyana. Tayinza kuwumula mirembe kuba buli kaseera ojja kuba olijuliza mu bulamu, olijulize ne mu bufu. Ndowooza ku luno bandibadde basonyiwalamukko ebisango bino ne babikola ki ne babijjayo. Ogwokuna gavumenti okusalawo oba egenda mu maaso n'emisango gino oba eteekamu ennongoosereza mu misango gino, ate olwo tukomewo ennaku z'omwezi nga 7 ogwokuna naye nga 8 ogwokuna okulaba nti sogenda mu maaso n'empoza omusango guno oba omusango guno okuba bagulirwa kwabo basigadde nga bakyali kufayo. Kosi nyolwa wamu n'eggwanga olw'okuba nti twaviirwako Honorable Ssegirinya wakati mu mbeera mulamu yafiira, kunyigirizibwa mu kkomera, obulwadde ne bumweyongera n'afa. Njagala okwongera okunyolwa wamu n'eggwanga, naye ate nyongera okwebaza balweya baffe abasobodde okutambula naffe olunaku paka leero wetuukidde wano ku misango gino egyatweteekebwako. Bingi bigenda mu maaso n'okubeera nga bitegeerekeka mpolampola, naddala bannayuganda, n'okwebaza bannayuganda mwenna abasobodde okuyimirira naffe paka olunaku olwaleero olw'ensonga eno egende maaso n'okutabiikirizibwamu ebyobufuzi nga ffenna bwe tubiraba. Bwe tuli tujja kugenda mu maaso nga bwe tuweereddwa amagezi balweya baffe naye abalamuzi n'abalala bangi okulaba nti tusobola okukakasa ensi n'okuwoza omusango guno ffe gwe tumanyi nti tetulina, era ne muganda wange yafudde amanyi nti ogwo omusango teyaguzza, era abadde alangibwa bwemage nga nange kyengenda mu maaso n'okukola. Bamuvunaana ebintu ebitategeerekeka, era neewunyiza nnyo juzi bwe babadde Kawempe aba NRM ate nga batendereza Honorable Ssegirinya ne batuuka n'okukozesa mukyala we mu kampeyini, ne bakolesa n'abaana be mu kampeyini, ne bagamba n'okubaweerera. Kale simanyi ngeri kyate omutemu emweyamanga gavumenti okuweerera n'abaana be oluvannyuma olw'omutemu oyo kuvaawo nga bwe baali bawayiriza Honorable Ssegirinya. So vaayo katwongere okusaba essaala. Gavumenti y'emu twagiraba nga tutte omugenzi mu Parliament, ebigambo ebyamwogererwa nga gavumenti yebyogera ng'egamba tebannalaba mukulembeze aweereza abantu baabwe mu byobulamu ne mu nsonga endala nga ne Honorable Ssegirinya, era nemuwa gye bayita official burial, okuziika okw'ekitiibwa omuntu ow'ekitiibwa. Kaakati ebyo ebintu ebiri tebigatta. Gavumenti ng'egamba nti omuntu yali wavunaanyizibwa, yali wanjawulo, yali muweereza eri eggwanga lino omulungi, era nti gavumenti esubiddwa nnyo era egenda kusaalirwa nnyo ne Honorable Ssegirinya. Kati ate yeemu nejja nesigala mu kooti ng'egamba nti Honorable Ssegirinya yali mutemu, yali wabijambiya. Ebyo ebintu ebibiri tebigatta nga biva mu kamwa ke kamu. Nsuubirwa nti mu ngeri eyo gavumenti yandibadde bino ebijweteke, ekyo kiraga nti byali bijweteke. Bino byajweteka ku Honorable Ssegirinya bye yamuggyako mu kufa, yandigenze mu maaso ng'etuukiriza ebyo yayogera ng'ejjayo ebisango bino eby'ebijambiya mu kooti, kuba gavumenti y'emu yeri mu kooti, gavumenti y'emu yali mu Parliament. Gavumenti yamutendereza mu Parliament, ate gavumenti yekyagamba nti emisango egy'ebijambiya kuye gikyali wano. Ne mu campaign babadde clear, twalabye official statement ez'ekibiina ekiri mu buyinza nga ziwaana Ssegirinya ne byakolera eggwanga lino.
ekole ekintu kyekimu kuba bino babyogera na katuuti okwali pulezidenti w'eggwanga lino nga bawaana Sseggirinya byakola ne famire ne bakiteeka mu maaso ge. Tulowooza bw'ebanga ekkiririza mu ekyo kye yayogera ku Sseggirinya ekifolowinge n'okugyayo emisango gino kuba kiswaza. Toyinza kubanga muntu y'omu gavumenti y'emu eyogera kino ng'eri mu paalamenti bwetuuka mu kooti ng'eyogera kyakyo. Kiwakinsuubira nga lumu lwonna n'atuukira gavumenti ejja kuteeka mu nkola ebirungi byeyogera ku Honorable Sseggirinya ng'eggyayo ebisango bino. Kuba tosobola kuleka misango ng'ogamba byonna babikola lumu nga balongo ate nga Honorable Sseggirinya takyali mu kooti.